Musiibeeyo mutyano bassebo ne bannyabo mwenna abali mu kisinde kino abageetudde ebusujja mwewale gyonna gye mutuusaako engalo naddala egyo egy'okweyimirizaawo okwekulaakulanya ate n'okutwala Buganda mu maaso. Asanyukirako abo bonna abafunye ebirungi nti Katonda yeebale ate era nsaasira bannaffe bonna abafunye obuzibu ti Mukama abongere okubagumya ate n'obuzibu obwo mubuyitemu bubuvvuunuke. Leero nga luli Lwakusatu era nzize ne pulogulaamu yaffe nga bulijjo ey'obuwoomi bw'olulimi Oluganda ng'era tukyagenda mu maaso n'akatabo kaffe ak'Abazibumbira ate nga n'olwaleero tuzze n'essuula ey'okutaano egamba nti Bazibumbira azza ogwa Naggomola. Bazibumbira bwe yamala ekibiina ekyokuna yatwalibwa mu ssomero eddala. Lino nno lyali ssomero kkulu nnyo nga lirina ebibiina 6 mulamba ate nga mulimu abayizi nfaafa. Musajja wattu yali alowooza nti mpozzi bw'anaamalako essomero liri erya Ssebbirikkundi lw'anaddayo eka. Kyamubuukako kubeera yasuzibwa busuzibwa. Amaka gano gaali ga kitiibwa nnyo. Nannyinimu yali musajja ssemaka ddala era ng'alina abakyala 2. Oluvannyuma Bazibumbira yasalawo gaakugonderanga buli yalinga nannyini kiyungu newankubadde ng'awaka wano waaliwo abaana bangi naye omwami nga tayawulawo nti bano baana bange naye nga bonna abakubiriza okubeera abayonjo era ng'abawa ebbanga okwejjukiza bye bayize mu ssomero. Ne bakazi bajja nga nabo oluusi babeera basanyufuko naye nti naawe obamanyi balinga kabugo kakadde era balinga busa bwa mbogo bukala kungulu. Ebyembi nga n'abaana baabwe bennyini nabo balinga bajja na bajja ng'abamukyala mukulu teboogera na bamukyala muto. Bazibumbira yasulanga awo mu ddiiro kubanga tewaaliwo kisenge kirala. Mpozzi kino kyamuyingangamu kubanga mukama we yagendanga n'akyaza basajja be bawampa ssebo abajjanga okulya ekyeggulo ate bwe baamalanga okulya nga batuula lukoonere nga boogera lulonda kambe. Musajja wattu olwo ng'atandika kutema bisiki. Oluusi okugenda okugwawo nga kawozamasiga katuuse. Mu ssomero ekibiina kye yatandikiramu ye yasingamu obuto anti nga baba batuuse n'okuwa omusolo ate ng'abawala babunduse n'amabeere. Obulenzi obuto bwe bwatuulanga mu maaso gagakulu ne galyoka gabongootera emabega. Ekiyumba abaana mwe baasomeranga nga kya ssubi era nga ne wansi wamaala obusa. Awo nno oluusi abaana bwe bataakeeranga ng'oluusi babaleesa essubi oba okubakimisa obusa. Bazibumbira yasesanga banne kubanga kitaawe yali amuwadde ekisawo ky'eki7 mw'abanga akuumira obutabo bwe. Mu kisawo kino omwana mwe yatwaliranga emmere era bwe baabalaalikanga obusa nga nabwo mwabuteeka bwe abawala baleme kumulaba nga yeetisse obusa. Naye baakagamba dda nti kalya amaggwa ke kamanya bwe kagakyusa kubanga nange simanyi ngeri musajja gye yasobolanga
okugiyisaamu ebintu ebyo byonna mu nsawo emu bw'eti. Abaana mu ssomero baayiga nnyo, baayiganga Oluzungu era bwe kaakutandanga n'omala oyogera nabo Oluzungu nga bajja okukukoosa naawe olabe. Era baayiganga history awamu ne geographiya. Mu geographiya nno nga bayiga amannya g'emigga n'ensozi mu nsi z'e Bulaaya, naye nga bw'obabuuza erinnya ly'omugga mwe bavuba ensonzi ng'Amatamantengo. Ate era bayiganga ebyafaayo bya Luumi ne Misiri era ne Bulaaya, era ebyo nga bw'obabuuza tebatamattama n'akatono, anti nga tebabirinaamu buzibu. Naye bwe wababuuzanga ebika, amannya g'ebika byabwe oba amasiga oba emituba mwe basibuka, nga baddamu kwasaamirira bwasaamirizi. Ebyo ebika byali nga tebijja mu bibuuzo, n'olwekyo tebaalina nsonga kubikwata. Ne mu kubala nno nga bwe gutyo, ebintu bingi baabikubanga budinda, baabalanga pawunda ne pensi. Waliwo olunaku lumu Bazibumbira lwe yabuuza omusomesa we nti, ate ssebo waliwo njawulo ki wakati wa pensi ne ssente? Ko omusomesa we nti, tewali, kubanga ezo zonna ssente za Kizungu. Ate Bazibumbira n'amubuuza nti, ate siringi ya ngeri ki eyo ebeeramu ssente 100 ate ne pensi 12? Wano omusomesa kwe kumuboggolera nti, kalenzi gwe oyagala kwegeziwaza? Amazzi go nga bagabalira mu galani ne mu payinta, amalebe n'amapipa nga tebabyeteekere. Naye mu ssomero lino ng'omusomesa bw'akubuuza ekibuuzo n'omala ottamattama nga munaabulonda. Era mpozzi wano Bazibumbira bwe yayigira nti omusomesa ye tagwa, buli kintu abeera mutuufu. Omusomesa ddala yali nnalukalala, era n'abaana bennyini nga bamutiira ddala, nga tebaagala kubeera waali. Mu kibiina nga tewali anyega, era nga bwe weekolera ne weenyeenya oba n'okolola ng'abadde ayigiriza ng'obuba obukomye. Era bwe yamalanga okusomesa n'olyoka obuuza obubuuzo bwe n'olaba ekimufaamu. Era nga naye bw'amala okusomesa n'amala abuuza nti, mutegedde? N'omala oddamu nti nedda, mpozzi ng'oliko ky'oyoya. Paleedi nga ziringa paleedi, ku makya paleedi, mu ttuntu paleedi, ekyemisana nga kiwedde paleedi, eggulo paleedi. Ze zaabasiibulanga, era paleedi gye zaakoma obungi n'emisango. Abayizi baalagirwanga okuleeta obusa, emmuli, ebitoogo, essubi n'omusenyu. Ogumu ku misango egyasinganga obukulu bwali butasoma ku Ssabbiiti, ng'abasomesa ababa beetaaga tebeetaaga kugayaalirira bigambo bya Mwoyo. Waaliwo olumu Bazibumbira lw'atajja ku kkanisa kubanga enkuba yakeera kutonnya. Weewaawo enkuba bwe yakya
yagenda mu kkanisa. Yagenda mu kakanisa kali akatono ku kyalo gye yavanga, naye enkeera abasomesa baamukwata omusango ogw'obutasoma ne bamuwa ekibonerezo kuula amalungi. Kwali kusigula muyembe ogwali awo mu lusebenju lw'effumbiro ly'essomero, n'emirandira yali wa kugisiguukululayo. Era musajja wattu kino kyamutwalira ennaku ennungi 5 nnamba, nga nno akeera nkya n'annyuka eggulo.